You are good. Olwenzo lungi ku TV olabye Lydia. Kati webuze kati goli awo negombera awo ne kati webuze mu abandabira ku masimu gaabo abandabira ku computer abandabira nga ye ali mu kiyumba nayo Nolenzi bannange Nolenzi. How are you doing? Amanya yenze King Smith nga buli Olwenzo lungi ku TV. Kabako mu watch olugambo mu gwanga la Uganda East Africa ne world over. Leero nkubi omupiira gwa bay ka Jordan kali awo ka bay simebalisa so kabalagako nenkuba empale ya bay. Nenkuba kasati kalike bayita Gucci nozo mpira mugulabe gogwa bay ne bannange kola sente we yagale ku nsi kuno bwete tuwerano ku Celeb Jazz Studios massive twagala bebaza mwana na watu wagire okusinza je mubanga mtu wagira ne simu ya bay kwegamba kye sine cha bay kumulabiri nange nzeke nyene ndi wa bay Alhamdulillah barakallahu fikum tubeyanza naye nga abakazi mulekerawo okulya ennyo bwe nodda ku mugaati mulamba n'ogulya nodda ku mmere namba no kasepiki n'okalya why do you njagala okubuuzaako munene wa Kadaama abali bachali bange Sekadaama Nakadaama Senga Kadaama Kojja Kadaama mbabuuzaako how you doing mbeebaza nnyo waliwo abantu abaana bakubiddeko essimu nga muŋŋamba muyina we mulemedde ku kiyumba bannange ngezaako nnyo bayamba naye simanyi ekyensobe ekiriwo muno cabinet yafulumya empya mukwano gwange nakiwala kiyingi bamusudde ettale kati ngezaako bayamba naye sinategerawo akutandikira naye tugenda kuba tukikwasaganya ngenjagala okulabula waliwo ekiyumba ekirimu abawala e Saudi Arabia mwalwanya amawulire gantuuseko mwalwanye n'ensonga ezibalwanya z'abavubuka b'e Uganda kati kankugambemu oli musiru wa nabaki how stupid and foolish are you okutandika okulwanira mu kiyumba e Saudi Arabia ng'omuntu gw'olwanira ali Uganda apepeya na Lydia aina Lydia Silvia bonna obwala buli Uganda nono obuli awo busire kwena abwina goli eyo sinika binnyo olwana man style up man that's not good man mukitegedde tumanye kyakutwala okukola oberenga okola kingo okikola naye nga bannange abasinga agamba Smith yogera ku mawulire ga Dana Nabatazi sigenda gogerako simu abampe ekyokwogerako ka kyenyinza obagamba kabadde ka firimu ako akadirect nga bamuyita Mwami Lubowa era nga akavali mu aromatic abadde bakagoberera mujja kuba mukalaba teyabadde kwanjula nga abasinga emulowooza naye awo sigenda genda nnyo because ekyali wange sobola kubanga mwogerako nnyo abasinga mungambye ntansogejja amatama why do you care siri mwana wa ekigambo ekyo kale naye kale katubuuzeko ku bantu Lawrence tusitekereze tuyite mu cabinet empya eyafulumye chapu kubanga nabagamba bwe katali kulya kali kuzaala omukyala amanyiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga maama wange omulungi ennyo nkwagala nnyo congratulations ku post gye bakuwadde first deputy prime minister gakwakala ukyanumyemu ku bantu badde bakuwa prime minister naye katugiyitemu speed His Excellency the Vice President amanyiddwa nga Honorable Jessica Alupo ono nga Major Retired Jessica Alupo Right Honorable Prime Minister and Leader of Government Business in Parliament Robin Nabanja, First Deputy Prime Minister and Minister of East African Community Affairs Rebecca Alitwala Kadaga, Second Prime Minister, no surprise, Major General Moses Ali, Third Deputy Prime Minister Lukia Nakadama, Bakadama mukitegedde mwafunyeyo ddawo omuntu. Then Minister of Education and Sports Mama Janet Museveni, Honorable Mama Janet Museveni Kataha. Then Minister Office of the Presidency Mariam Odeke Babalinda, Minister Office of the President Jim Muhezi, Your Security Officer President, Minister Office of the President Service State House Dr. Museleno Monica Haja Chao nawe nkolayoko ifo byenjagala okuyitamu ennyo wano byesagala Anthony General Alonzo omupya Mr. Kiryowa Kiwanuka onabadde lawyer wa President nano benjagala okuyitamu Kasaija asigadde Ruth Achenga asigadde ku bwa health ani awo Judith Nabakoba bamugyemu information ne bamutwala mu Lands Housing and Urban Development. Minister of Justice and Constitutional Affairs tebannalonda babwe Kyagulanyi. Minister of Legal Government Rafael Majezi, Public Service Mululi Mukasa, Tom Bitema, your wildlife Chiwanda utafunyewo kabonero Francis Mwebesa, your trade industry yebaddemu omukyala amanyiddwa nga Amelia Kyambadde gebakuba akalu n'enviiri ne zivadde ku mutwe ni awo omulala Wax General Katumba Wamala asigaddeyo mu Wax Okitegedde and Transport kati Ministers of State
nabo babalonzaawo nabe wano surprises ezibaddemu. Alice Kabaawo naye kyali wangaawo. Bannange Minister of Justice Constitutional Affair babataddewo nabo wano bangi. Minister of negwenda kutinawa ministers bameka Lawrence okimanyi gundi by the bamujemu NRM Kasule Lumumbe ne babako ne bamunyiga wano wakati kanafuse minister ensonga Lawrence nagamba kwana muwala wa Kasule Lumumba n'ogaana kati oli awo. Sarah Kanyike senior habe bano ebadde njagala ogamba ba senior presidential advisor be bano wano bedda wenjagala. Kuliko Honorable Amelia Chambadde bamuwadde ba senior presidential advisor ku bya makolero industries era ejabadde. Minister amanyiddwa nga Honorable Bet Kamya bamuwadde senior presidential advisor ku nsonga z'ebyettaka naye abuvuyo obugendo beerawo. Professor Ephraim Kamuntu naye abadde minister bamujjene bamuteeka ku senior presidential advisor economic and manifesto implementation. Sarah Kanyike mumumanyi Sarah Kanyike Honorable Sarah Kanyike bamuwadde senior presidential advisor Kampala ogenda wulira disk agenda obeerawo. NRM secretariat bakyusizaamuko Tango Doi bamufudde secretary general omukyala abadde Kasule Lumumba bamugjeyo. Honorable Rose Namayanja deputy secretary general atenga era still ne dosoliro Rose Namayanja oli abadde gundi. Honorable Odongo Nakesa ye national treasurer NRM President Museveni bwato bakoze ki bwakikoze. Ne Lawrence waki minister of entertainment sigirabyeko wano bandu badde bajimpa nenjukulira ne tulaba engeri gye tukwatagana ensonga zino. So webito bibadde ebya cabinet tubeke kyakyo tuyita mu Lawrence before going on watulumbe bulumbi go ngamba big eye nkubuuzizaako nnyo ku show kwoli nenjagala okwebaza omukulu amanyiddwa nga Dennis Gareth Onyango era Gareth kweriri nedda Dennis Masinde Onyango olwokuba nga avudde n'okubiriza ttiimu yaffe eri mu ggwanga lya South Africa okulaba ng'ekolaki ng'egezaako okubanga bakuyita Lawrence kola kutya okubanga yetegekera omupiira kyamaanyi nnyo tewakoze nkwebazaako ensuso era nga njagala okugamba kyakabi nenjagala ku mukisa guno okongratulatinga Chaliwa nga amanyiddwa nga Cookie Promotion wawezezza basubscriber 10,000 bweddu representing the YouTubers mu Uganda yonna. That is a very big milestone. Naffe tujja tuli mu lugendo tujja mpolampola Celebjazz tuli mu 5 kasanvu awo anytime soon tugenda kwera mu 6 anytime soon 8 9 10 nga tukutuuseko. So bagamba okubesoka isukwe naye twagala kukongratulate nga Chaliwa nga amanyiddwa nga Sanchez. Thank you so much for being a humble boy. Omanye mwana musirise nyate muwoleze ono si asose mba YouTuber be Uganda wa mukulu amanyiddwa nga Ibrahim Kasa wenjogera ali Dubai manyi ga mugongo. Waliwo mukulu amanyiddwa nga SB4 naye manyi ga mugongo yabiweza. Waliwo mukulu amanyiddwa nga Caviton Music Luja Oblis nawe waziweza ana Lawrence mwagotera video manyi bagamba tetubagamba ko katika tubabuulire katubagambe ko ani mwagotera video tewali ndowooza bebo addako omukulu Sandy Vosh celebrity track ate gwe oli muko mu nnyumba eno. So alhamdulillah mukama wa amaanyi katugenderaawo naye nga sineerabira kambuuzeeko ku katuyiteko wano mu mawulire ga Facebook katono nnyo ebyaddana n'abatanzi n'abagambye sigenda byogerako nnyo kubanga tebikola nnyo makulu gyendi naye nga mawulire agenda mu maaso. Nasoye gye njagala okukola neso eno nkyagitidde naye oba ngibagambe oba sigibagamba Lawrence story njikube oba mbaleke mbakube kale kambaleke. Happy birthday emyaka 27 eja actress amanyiddwa nga Sulaina Nangendo ono yeita Princess Becky Jouko. Happy birthday emyaka 27 awo. Evelyn Namulondo nawe amazaalibwa nedda mutabani we yes badde mutabani we amanyiddwa nga bamuyita anyway mazaalibwa ago naawe sijja kirisa. Happy tujita Heroes Day olunaku olwaliro. Happy Heroes Day bannange mukwatiraawo mbeere nga mukola ki nga mukikwasaganya wabula amaziga mangi nnyo mu nkambi y'ebyentertainment kubanga ku listi y'aba presidential advisor omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira teyafulumiddeko omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulfiga teyafulumiddeko Lawrence tumwetaaga omunoonyaako Buchaman ne teyafulumidde ku listi y'aba presidential advisor. So miranga gye tulimu eside eyo Catherine Kusaasira gyali akyasirise ne kambuuzeemu katebanga tebabalagidde nga presidential advisor emotoka bagenda zibajjako zebabawa tomanyi
ne katonye ku full figure leero atubulireko ki ekigenda okubeera nga kikwaki nga kigenda bwe kito mu maaso. So mu mbeera bwe zityo ndowooza Lawrence MC Kapale ne tukubuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo katukolemuko katonye bwe tuti tukole kusereza bakama baffe bwe tukomawo tugenda kuba tusumulula amawulire kuba tewerabira yenze kabaka w'olugambo wano mu ggwanga lya Uganda East Africa ate nga sikola nzeka nkola n'omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence yabeera ku kamera kubanga akutusaako ate ebifaananyi ebifaanaganawo ebiti ono nava King Montage Studios abasangibwa ennankula bye Prime Tower level 3 D04 woba ogenda ate obeere nga okwatagana nabo.